Yes, tukyali ku kitonde ekiyitibwa engonge. Twakitandiseko nako olweggulo era kino twakirabye nti eriyo engonge ezibeera mu gayanja amanene era nga nnene nnyo nga ziweza ne fuuti 5 obuwanvu oba gubadde wakalabayo engonge zino ennyimpi eziri mu yinki asatu ezo nedda tulina engonge gye bayita engonge. Engonge zisangibwa mu bifo awabeera amazzi nga entobazi oba mu mazzi mwennyini mu nnyanja njogera ku migga, njogera ku bidiba eby'enjawulo. Wabula amazzi gano galina kubeera nga gatukula fresh water ng'ogaddala gali clear. Era engonge ke kamu ku kabonero akalaga nti amazzi gano malungi. Olwo osangawo engonge omanya nti amazzi ago malungi kubanga yeebeera mu mazzi amalungi agali fresh. Era nga twategedde nti engonge ziri ebika 13 byokka. Wabula njagala kutegeeza nti wano mu Africa tulinako ebika by'engonge 4 byokka bwe biti. Ensolo zino eziyitibwa engonge ze zimu ku ezo ezikyasinze okulya buli kadde. Zo ziba zinoonya byakulya. Era bwe twogera ku kintu kye bayita okulya nkuzibwa, ensolo eyitibwa engonge eryankuza mu kulya. Zimala essaawa nnyingi nnyo mu lunaku nga ziyigga ekyokulya oba kye bayita emmere. Engonge zisinga kulya ebyennyanja fish era nga ebitundu 80 ku 100 ku mmere gye zirya biba byennyanja fish. Kubanga obudde buzimala nnyo obudde mu nnyanja. Kituufu ekyo. Ensolo zino nate zirya ebikere. Engonge bwesanga ekikere yerya. Zirya ebiwuka, zirya ebinyonyi n'ebyewalula kosa ne crabs. Muzimanyi zi crabs ezo? Waliwo n'ebitundu ebiyita lobsters biri mu mazzi omwo. Bino ebitonde ebiyitibwa engonge birya n'embaata. Ate birya n'emisota ne anaconda omuto engonge emulya. Anaconda omuto? Bakamuzaala ali awo atambulatambula nadde nga yeeyagala. Engonge emulya. Engonge zisinga kukozesa buswiriri bwazo okumanya awali ekyokulya. Obuswiriri? Budetectinga vibration y'ekintu kyonna ekirala organ eyo ennamu eri okumpi. Nemanya nti wano nno wendi waliwo ssemutundu. Waliwo omuliro. Obuswiriri obwo bwe zisinga okukozesa okumanya ebyokulya bwe biri. Ate zirina n'akakodyo ak'okwebbika mu mazzi ku speed n'okuba eddubishu. Kwegamba eyinza olaba engonge ng'eri kungulu ku mazzi naye amagezi geekozesa ku speed okuddukawo yo eba yasensinze dda nti wansi fuuti bwe ziti waliyo ekyokulya. So speed eyo gyekozesa anaaliyibwa bambi tamanya na bwe mutuuseeko kubanga ebaguka bubagusi nekwata ekyokulya. Ezo bwe bumu ku bukodyo engonge mwe ziyita kufuna bino ebyokulya. Engonge zino zikimanye bulungi nti ebyennyanja tebiba biramu awatali mazzi mu bwongo. Tenera nkubulira nti ensolo zino ziyitibwa otter. Ensolo ngezi nnyo, very clever animals. Wezirya ekyennyanja mu mazzi n'ekiteeka ku lukalu kiba tekissa. Emanyi nti ekyennyanja bwe kiba tekiri mu mazzi tekiba kiramu. So this is what they do. Kiki kye bakola? Olukwata ekyennyanja bwe ppa ng'edduka emisinde ng'ekiteeka ku lukalu kisobole okufa. Ekiri oba si kyekyo ekiwanika mu bbanga nekibeera nga tekiraba ku mazzi nekizirika neryoka ekirya. Oba bonna bukodyo bwa ngonge ntumiddeko nnyo bwenna bambi abeddira engonge mwebala emirimu gye mukola. N'abafumbirwa ab'engonge n'abazaala ab'engonge nammwe abalowooza okubeekaka bakuba ebigiikirizaako nyabo ofuukewo engonge by osmosis. Bawangonge bano okumanya nga banyumirwa nnyo okulya. Awo mu kamwa mu nkwawa zaabwo obungonge buno omanyi bati enkwawa mu mikono omwo egy'engonge mulimu olususu
oluleberalebera Nkwawa. ampisi mulimu oluleberalebera luno nno olw'okuba luleberalebera bano baluzingamu ebyokulya nokwata ekifiikyo nobanga azinga lolekisi ngamu ekindazi bateekamu bati ne bakweka nsi w'enkwawa omaze kuzingazinga oti bulungi nnyo okulaba nga kibeeramu Kubanga akabeero. bazingamu bulungi nnyo ebyokulya singa biba bibalemeddewo akabeero kasagala singa akamanyi alya empuuta negana okugwawo ng'agizinga akuba ekikondoolo nga kyakwawa namukoke bambi era bw'okunkumula eŋŋonge oyinza okwewuunya emmere ekunkumuka okuva mu ŋŋonge Mukakunkumula bw'oti. yeterekera ekinyanda munataddemu lobster munataddemu akabeero eva eŋŋonge era mukiza abanyo beewuga yeewumba bweti Beeterese. kumbe erina byekutte mama nagirabe ningamba lwaki emikono giri giti kumbe enywezeza eŋŋonge gye twogerako nsolo ngezi nnyo 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 nnyini era zimanyi n'okukozesa kye bayita tools ebikozesebwa by'okosanga ng'omuntu nolowooza nogakankozesa ebbakuli ng'etiremu amazzi okugeza ensolo zino zitambula n'ejjinja ziba n'akayinja nkwawo era muno nga zikweseemu ejjinja lino liba mu nkwawo omwo lino nga lyakusanga amakovu agabeera mu shows waliwo amakovu ag'ebikya ddala mu shows bwegati ago olukwata bwati akwata kukwasa eshero ng'omulaba alonzewo eshero munnange negatwala ku lwazi nejjayo ejjinja Akayondogozo. wano neyasa eshero eno neyoyatika bweppa nga bwe wandikutte ejjinja noyasa ennazi Ekinazi. twogera ku nsolo eyitibwa eŋŋonge Kabulina amagezi. Agabutuusa ku byokulya. ayaya eŋŋonge zikabaka mu kuwuga tokyerabira era bw'ogwa ku sea otters ziri ze nabagamba zikabeje zibeera mu mazzi amangi ziwugira ku speed ya kilomita 1.5 ku mazzi buli ssaawa kungulu ate wansi neewugira ku speed ya kilomita 9 ku ssaawa era munange zimanyi n'okusiba ennyindo ne zitassa ennyindo z'eŋŋonge zimanyi okweggalawo epa nesiba omukka obutassa okumala eddakiika 5 ng'eri eyo wansi Zidayivinga. mu kuyiga kyakulya tuli mu puroguramu olukya akatundu ak'obutonzi kabeerawo okuva ku Monday paka ku lunaku olwa Thursday era nga mutegeeza bateekamu ssente si balala biba Painoma Uganda Limited alana bakozesaako osubwa kubanga bano bagamba ne bwoba tolina pulaani ya kizimbe bagikukubira bo bennyini ate bano bw'oba ng'olina ettaka lyo naye nga tolina byogyogerako ebipapula bakugobera ku bipapula bino n'obeera nga ekitundu w'oli olina obuvunaanyizibwa bw'ekiwandiiko ekyapa oba endagaano entuufu era bakugamba nti oba olina ettaka ly'otunda era bayite bajja ddigula ate ne woba ogula balikuguza liba Painoma Uganda Limited lwetambula nabo wali okuva ku Isabella Plaza ekyereka tuli ku kitundu ekiyitibwa otter oba eŋŋonge. Kyokka okumanya nti eŋŋonge ya ttabbu bw'otuuka ku lukalu nakwo etementerako emisinde emizibu era nga bw'osanga eŋŋonge zino eziyitibwa river otter zino ze zaffe eza wano okusinga river otter edduka ku sipiidi ya kilomita 15 buli ssaawa Kilomita 15. eŋŋonge yespeedi kweddukira ate zimanyi n'okuva mu kudduka ne zikulukuta bukulukusi Tewenyuuse kiddako okuba kuwenyuuka. ekulukuta bukulukusi negamba nga tenkooyi kanjiringitewo buyiringisi netandika okuyiringita obuyiringisi ng'edduka naye nga kino ekikola ng'okuvuga gogolo zino mu biseera by'omuzira zirya nnyo obulamu oba giyite okulya la kubanga ensolo zino zaagala nnyo okuzannya zivuga gogolo muzira ne zeekuba ne zeesuna ne zikuba obululu era bo baba badduka balina omuzannyo gwabwe bano bawaŋŋonge oguyitibwa tail chasing ze zimu ku nsolo ezirina emizannyo egyatondebwa nti bano balina omuzannyo gwabwe baguyita tail
Chasing. Okay. Era ensolo zino nabagambye nti nnungi nnyo zisanyusa nnyo okulaba abantu baagala nnyo okuzitunuulira olw'enkola zaabyo ez'emirimu. Engonge singa munnange engonge zisalawo okugenda mukadde ak'okwebaka. Okwebaka bwe kutuuka zeebaka ku mazzi nga zitunudde waggulu ne ziflootinga ku mazzi. Wabula buli emu ng'ekutte ku mukono gwa munne. Zeekwata. Olwo ne zikola kye bayita raft. Kyandibadde nga kiki? Sipoling. Raft saako. Kiki oba ekidde ekitambula nga kikitengejja. Ekyo bwekityo. Olwo ne batengejja ku mazzi okutuuka ku makya. Naye nga buli omwana anywezezza munne obutamuta. Beebase. Bali wamu. Tulo. Bano bawangonge era okufuna omwagalwa. Twaga tumanyi bano abazannyi nnyo bafuna batya omwagalwa. Okufuna omwagalwa eby'ennyonga enno biwanvu. Okufuna omwagala kuva mu kuzanyiikiriza kuno. Era akawala akazannya obulungi ke kabuukawo n'eddenzi. Kuba kuzannya. Kuzannya kwesunaasuna. Bwe katasiima kakukasuka eri. Bano abasiimye bannaabwe engeri gye bazannyamu beegoba, bawuga, balya bonna ebyokulya. Balya life. Lwakuba ate bambi romansi w'abantu bano b'obulenzi si mulungi. Bantu bano bawaŋŋonge. Waŋŋonge ensajja erumaaluma nnyo ennyindo ey'enkyala neva ne mu shape. Era ne feesi yonna ezirumaaluma. Era bw'osanga engonge enkubekube manya nti eyo nfumbo. Ekyonona festival ereme kwenda. Weba tebalina obbakola. Nedda kuba mukwano. Akabonero k'engonge enfumbo. Eza wano engonge ze tulina zimala ennaku 64 ne zibwagula omwana gumu oba basatu. Sokoleke. Era ngirwa ennaku 64. Ennaku bambi ng'eyanguwa. Era olumu abaana tebasukka kuba basatu wabula waliyo ezisukka ne ziweza n'omukaaga ziri ez'omunnyanja ziri ennene. Era nga zibwagulira ku lukalu mu kiyumba ky'ensolo yonna eyasenguka zo zaagala nnyo okuwamba ebiyumba tezizimba. Buno bambi butandika okulaba ku mwezi gumu. Era maama yasinga eddimu ly'okubulera era nga omusanga nnyo ku mazzi ng'agalamiddeko nga n'akaana kamuli kungulu kawuga naye engeri gye babatendekamu. Era abakazi bano bawaŋŋonge bamanyi n'okulonda oba okwadoptinga obwana bw'engonge endala singa maama waazo afwa. Bambi nga balina omutima omulungi. Nekamukuza bulungi nnyo akaana. Engonge zirina ekifo kino kyo kyewuunyisa. Ze zimu ku nsolo ezewuunyisa zirina ekifo awakyamirwa nga wali kumyuno bonna gye balina okubeera. Era bonna we balina okulaga era ng'eno babanga abali mu out. Abasajja basinga okuŋŋaanira buli omu n'abuuza gundi nga sikyamulaba. Era abagenzi eri mu kanetiwaaka bwe bamanyira n'omupya n'eyafwa awo bwennyini era babeera nga bali mu miitingi yennyini. Engonge zino zolaba zimala okwetikkula obulungi nga ziwewuse zitandika n'okuba kaddansi kaabwe. Emirembe gye kapupu dansi awo bwennyini ku katooyi nga tebavuddeewo. Era munnange engonge eno singa eba ekuumiddwa bulungi ewangaala neweza emyaka 15 mu wild. Kyokka obanga okuuma nkuuma ewaka esobola n'okuweza emyaka 20. Ze zimu ku nsolo ezisoboka okukuumibwa nga pets ewaka. Ebyala bingi ebikwata ku ngonge naye bambi tebigwa malojja.